Nzidemu okubuuzaako gomulungi atwekumiddeko mukadde kaffe kana kamawulire ku Salt TV Omunnyo. Tugenda kutandikira ku wali Bakka mu district e Wakiso. Embeera ebadde yakatubagiro ng'azina w'enkufu ng'abatuuze bagezaako okulaga obutali bumativu naddala ku nfuufu esukkiridde mu kitundu kyabwe. Kino kivudde ku mmoroka ezisomba amataffaali oba amayinja ag'enjawulo okuba ku enfuufu kobbo. Kye kiseera okulaga obutali bumativu eri abantu abakwatibwako baveeyo babaddaabiriza ku nfuufu ebadde egenda mu maaso n'okubatawaanya. Poliisi okuva Wakiso ekedde kunyolagana n'abeekalakaasi abakedde okuggala oluguudo obutakkiriza mmotoka yonna kusala. Kino kiddiridde abatuuze abawangalira ku luguudo oluva e Sserinnya Kaaliiti okutuuka e Buteregga ewasimu amayinja mu ggombolola y'Emmende Wakiso district okuggala oluguudo luno buli ttawuni mwe liyita nga bagamba bakooye okufuumuulizibwa ng'enfuufu eva ku biroole ebisomba amayinja nga kati bizinesi zaabwe zonna zitudde mu bitundu bino. Kitutte akaseera akawera ng'abatuuze beeremye era bagamba nti okubita nga bamaze kubayiira amazzi mu luguudo luno. Kiwaliriza poliisi e Wakiso okutuuka mu bwangu kyokka ng'abeekalakaasi olubalabye ne babawerekereza ebisongovu. Twalwana kufuna mirembe naye ate batumazeeko emirembe tugenda kuzaasayasa emipiira ezo tugenda kuzaasayasa emipiira emmotoka zaabwe abayindi omuntu akyasobola okufuna kyakulya ngera gula capati yonna nosanga erumira buli dduuka lyonna abantu bakyatunda tewali kitambula enfufu eyitiridde olinnya wansi nosanga engabo yonna ne poliisi eyogedde nabo okujja emisanvu mu kkubo ne beerema. Kino kyongedde ne kiwaliriza poliisi okubyejjirawo wakati mu kubakuba olube. Oluvannyuma boogedde nabo ne bategeeza ng'abakulu bwe baleeta amazzi olwo ne bakkiriza poliisi okuggyawo emisanvu. Bagibuulidde ebizibu ebibaluma omubadde n'abagoba b'ebimotoka abalabiddwako nga basobeddwa nabo ne bannyonnyola ensonga eno. Banaabeera nga tebayiye mazzi ago tujja kubizzaawo kubanga ffe we tuli ku ground. Pumps ze basaamu ze zireeta enfuufu eno nze wenzija ku speed nesiba mulundi gumu wensiba mulundi gumu enfuufu kwekweyiwa. Omusana n'oguba gwase enfuufu nefuumuuka ffe tetulina buzibu ffe tulina kukola bagamba mwe mukole naye oluguudo bataddemu bihampu bataddemu ki naye enfuufu n'obwotambula mpola otya zino motoka nnene enfuufu erina okukola kifuumuuka. Abakulembeze mu bitundu bino nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'eggombolola Matiya Birungi bavumiridde abaasa amayinja gano. Omusolo batuwa omusolo ng'eggombolola y'Emmende kubengo ne baseona naye omusolo tebasasula oba gubulira ku disitulikiti bakitubulire nti disitulikiti yeegufunamu ffemme twagufuna kubanga tukirwanyeko twagala omusolo tuyambeko okukola amakubo amalala ne projekiti endala mu ggombolola omusolo gwo tebatuwa ebbanga lyonna lye bakoledde tetugenda kukkiriza ekintu mukitereeze nakye mukitereezezza abantu bajja kusigala bakola bwe bati aye naffe abakulembeze tugenda kutuula tugenda beegattako era abantu baffe bano bangu nnyo naye ekibaleetedde otuuka ku mbeera eno y'embeera gye bayitamu olw'enfuufu okuba nti n'emmere gye bagula mu maduuka erumira. Tuuze baffe basibibwa olw'obulwadde buno obuliwo obwa COVID-19 ne batandikawo bu bizinesi bwabwe obutini naye bizinesi zaabwe zifudde oli olugula ku capati ng'erumira ng'agirekawo agamba tetuddawo capati ze zirumira olw'enfuufu y'Abachina. Wetuviiridde mu bitundu bino nga poliisi yeekuumawo okulaba ng'abantu tebaddamu kuleeta kajagalalo. Byakayanja Amon, Salt TV Omunnyo. Otyo Kayanja Amon ate kuliko n'emboozi eyo ng'ebitambudde tugendagendako nate embeera nga bwesibye wali mu bitundu by'Emulago. Poliisi etandise eddimu ly'okulaba nate nga eyigga abantu ab'enjawulo abakutte ekkeesi y'omufu ne bateekako ebigambo eby'enjawulo ebiraganga nate nga bakoye Dr. Dana Atwine naddala ku nsonga y'obuweereza bwe mu Ministry of Lands ku nsonga ebyobulamu. Bano bagamba nti abantu bangi nnyo bakoseddwa naddala COVID-19 saako ate n'omuggalo wabula nga ate abalwadde bagenda mu malwaliro babajjako ensimbi nnyingi nnyo. Omwogezi wa poliisi nga yamyuka omwogezi wa poliisi munda mu Kampala n'emirwano Luko Wesigire akinoganyiza nti batandise eddimu ly'okunoonya baani ddala ababadde mabega w'ekikola kino. Ku nkya ya leero waliwo abasajja balabiddwako ku pikipiki ya bajaji nga basola kesi y'omufu mu bitundu by'Emulago.
Keesi eno yeebaddeko obubaka obuwandiikiddwako nga busaba omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu alekulire bunnambiro kubanga alemereddwa okukoma ku basawo abannyonnyonse bannayuganda ku bisale by'okujjanjaba ekirwadde ki COVID-19. Abantu abamu beewuunyizza ekikolwa ky'abaami bano abatadde keesi mu luguudo era batunnyonnyodde bwe bati. Nga omwana abadde waabwe ate nga n'abafaako nga tebasobodde kumufaako bo bennyini. Basalawo bamuleete bamuteeke wano mu mbeera yaabwe kubanga si bamativu. Mu mbeera yonna ebaddewo mu ddwaliro nga babayisa bubi ebiseera bino. Ssaawa zino omunaku tasobola kujjanjaba mwana we. Olina okubanga olinamu ssente. Abasawo b'ennaku zino tebakyaliko nti olumirirwa mwana wa muntu. Wabula kati obulamu bwo ssente yo gy'olina bwe bulamu bwo bw'oba olina okuwonya oli mu ddwaliro. Abamu bawagidde ekikolwa kino nga bagamba nti babonyeebonye nnyo mu biseera by'omuggalo nga n'okutuusa kati tebafunanga nsimbi za gavumenti. Bw'oyogerera muzeeyi ffe tutandikiddewo olutalo. Temwatuwase tetusiiba waka abaana baffe bato. Temwatuwa wakiri mugabira abantu bakongo mutuggalira temudda mutuggalira waka twakoyeewo. Keesi nze nkitaputa nti abantu obunyiivu bwabwe abantu ensangi zino tebakyasobola na kuziika bantu be bafiiriddwako. Abantu obunyiivu bwabwe okwagala obbulaga nze nnyinza okitaputa nti bategeeza nti kale gwe kino bwe kiba tekikutiisa tekitutiisa tetukyalina nawe tugenda kuziika abantu tetukyalina na busobozi. Bategeezezza nti obubaka obuliko keesi eno butuukira ku mbeera gye balimu ng'abasawo bannyonnyonta bannayuganda so nga n'okutambuza omufu lutalo lwennyini. Erinnya lye bwe lirabika nga likugamba nti oxygeni basol supplier ba oxygeni bawala ba mwami kuteesa tebabaddewo na oxygeni naye twabawa ssente 2 months earlier. Buli erinnya we lirabikira wabeerawo ekyogerwa ekitamatisa bannayuganda. Ate erinnya lye riri kyenkana abamu ne minisita tebamumanyi. Abamu minisita wa health balowooza yatwine. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza ku baami bano abasudde keesi eno era ne bavumirira ekikolwa kino. Temubadde kintu kyonna naye nga kabaddeko ebiwandiiko nga babiwerekeza permanent secretary wa ministry y'ebyobulamu. Twagala obategeeza nti bw'oba olina obutali bumativu bwonna osobola okwekubira endulu mu kooti ne parliament weeri si kukola bikolwa ebyo ebikyamu bwe bityo. Era tutandise okunoonyereza ku bantu abo be tutegedde era njagala bategeeza nti tubategedde. Kinajjukirwa nti emiwendo gy'okujjanjaba ekirwadde ki COVID-19 gyali girinnyisiddwa nnyo mu malwaliro ga kuno nga kino kyekyawaliriza gavumenti okuvaayo n'erabula amalwaliro gano. Kyokka yo minisitule y'ebyobulamu bano ebaanukudde bwetegeezezza nga bwe balina ekigendererwa eky'okutattana minisitule yaabwe. Naye tukitegedde nti waliwo ab'ebyobufuzi abali mabega y'ebikorwa nga bino nga byonna byagala okuvoora ate nga byagala n'okuwuddisa abannayuganda nga bo baagala batuukirize ebyobufuzi mu kano kaseera ke tulimu ka COVID-19. Bikusakiddwa Sali Hakim, Crosso TV, Omunnyo. Ensonga z'Abannayuganda naddala ku COVID-19. Sali Hakim nate kuliko n'emboozi eyo. Tugendagendako mu disitulikiti y'e Kasese nate abaayowulira bino bali mu kuba bulatinga omusezali na Nyalimbo naddala ku nsonga y'obutimba obwasooka okuleetebwa ne bugobebwa ne bukomezebwawo e Kampala kyaddaaki babaddiza obutimba akinajjukirwa Ssaabaminisita munda mu ggwanga omukyala Robinah Nabbanja alagira obutimba obukomewo wabula wabadde ayogerako ne bannamawulire amyuka RDC Joshua Masereka akinoganyiza nti obutimba obwasooka okuleetebwa bwali bulungi nnyo era nga omutindo gwe buliko tebugambibwa era nga y'olukonga lutaddeyo ku blanketi nti ze zaali nkyamu. Ab'e Kasese abakoseddwa okuwaguza kw'omugganyamwamba babawadde obutimba bw'ensiri obulala oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Nabbanja okubakaliramu. Amabe tulebeka esye mosquito net rukumi esyala misaya atakerebeka esye mosquito net eshuwene kulenga esyabishyesire. Obutimba 1000 bwe bukyusiddwa nga mu birala bye yagobye mulimu obubulangiti obulinga obukutiya. Right Honorable Nabbanja Robinah
as she had promised that she's going to send very good mosquito nets to the district. We are so grateful to President Museveni and his Prime Minister, Right Honorable Nabanja. On behalf of the people of Kasese, we receive 1,000 pieces of mosquito nets. Mubirina okunoonyerezebwako by'ebijanjaalo bye baagula nga kilo ey'ebikopo ebibiri ofunamu ebijanjaalo 10 ebiramu. But people have taken it wholesome that no, everything was rejected. No, not everything was rejected. The posho is good. The beans, though there were some sacks which were doubted, but the posho, the beans, the sugar, the buckets, the mats, the buckets, all of them were really so nice that they could be, even the soap, that they could be given to the people. Motoka ya gavumenti namba UG 0716 yetikiddwako ebintu bino ne bikwasibwa omumyuka wa RDC Kasese Joshua Kisembo Masereka. She has made a replacement of the other mosquito nets that told us that we should not give to the people. And she has confirmed to us that even the blankets of the right size and the right quality is on the way also coming. We appreciate the government for whatever it has given to our people in the form of relief. Ensi yewonyeza amyuka RDC ono Masereka ate okudda mu kuwolereza obutimba ng'agamba nti obwasooka bwali bubeezi butono wabula nga bwa mutindo ekyewunyisiza buli omu. At one time we shall even ask the Right Honorable Prime Minister that since these mosquito nets that were rejected are small, but they can be good at a mattress of a student. You know, students have sizes that they use compared to the adult people. So at one time we shall even move there and say, now, Right Honorable Prime Minister, why can't we get the mosquito nets that were rejected in Kasese and we give them to the students? But otherwise, the quality was not bad as people are saying, but the size was the one which was too small. It was small for a big mattress of a mature person. Ayongeddeko nti ebibaweereddwa bagenda kubigaba mu nkambi omuli Muhokya, Kyambogo, Kasese Humanists ne Katuru Primary School. We have received mosquito nets equivalent to 1,000 from the Right Honorable Prime Minister's office, bringing them to the people who were affected by the disaster, mainly the Mwamba River. In this very week, we received the mosquito nets which were rejected by the Prime Minister plus the blankets. Omuganya Mwamba gwawaguzza oluvannyuma lw'enkuba era abantu bakyakonkomadde nga tebalina bikozesebwa mu kwetangira empewo kuba amazzi gabooze mu mayumba gye basula. Byetumusime Gerard, Soroti TV, Omunnyo. Wow, tumusime Gerard yo balinyo n'emboozi eyo ne amyuka RDC ku nsonga y'obutimba okubusiima naddala obwasooka kale. Tugendagenda mu Parliament y'eggwanga lya Uganda nate olunaku olwaleero omubaka James Kakoza akakasiddwa nga kati omubaka agenda okukiikirira eggwanga lya Uganda mu Parliament etabamanga ga East Africa mu nteekateeka zibadde zigenda maaso mu kkuba akalulu abalonzi 183 bamusembye okuba nate nga akwata bendera y'eggwanga lya Uganda wabula mu nteekateeka zibadde zigenda maaso ye akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament y'eggwanga lya Uganda omubaka Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'agamba nti enteekateeka gye bakubamu akalulu kano ya kibogwe nnyo nga n'olwekyo yeetaaga okuddamu okwekenneenya. Parliament eronze abadde omubaka w'ekabala James Kakoza okudda mu kifo kya Mathias Kasamba ng'omubaka Parliament wa East Africa. That those in favor of Honorable Kakoza representing Uganda in the East African Legislative Assembly put up their hands. Okulondebwa kukididde abaka basinze obungi okumuwagira era nga asobodde okufuna emikono gy'abaka 183. The ayes are 183, abstainees is 0, against 0. The ayes have it. By the virtue of authority in the Speaker under paragraph 15
of Appendix B of the Rules of Procedure of Republic of Uganda, I now declare Honorable James Kakoza being the only candidate in this election and duly elected to represent Uganda in the East African Legislative Assembly. Oluvannyuma lw'okulazibwa, Kakoza ategeeza nga bagenda okukola obutaweera okulaba nga Uganda ekyagenda maaso n'okutinta n'okulaba nga tesigaza bbanja mu paalamenti eno. The mandate, if it's given to me, I think I'll do my best to serve the interest of the citizens of the East African partner states. Nga bino tebinnabaawo, paalamenti esoose kufuna alipoota evudde mu kakiiko akasunsuddwa okulonda kuno era ng'esomeddwa omubaka Fox Odoi atuuse n'okulaga obukwakkulizo lwaki okulonda kuno kulondebwa mu nteekateeka eno. The committee established that it met the requirements under Article 50 of the treaty and was knowledgeable and qualified for the candidature to Iyala. Wabula enteekateeka eno ewakanyizibwa bya nsusso akulemberedde ovuganya gavumenti abadde awerekeddwako n'abaka abala Mathias Mpuuga ategeeza nga balina okukola ennongoosereza ku bingi nnyo ebitategeerekese naddala engeri y'okulaba nti n'ebibiina bifuna ababikiikirira mu paalamenti eno. The need to amend the rules of procedure relating to the election of our representatives in East Africa, in the East African Legislative Assembly. Now this House resolves to refer this matter to the Committee on Rules, Discipline and Privileges. There has been an election and somebody dies, ordinarily, and looking at Article 59 of our Constitution, it is the right of all Ugandans, in accordance with the Constitution and working through their representatives, to participate in this election. The matter referred to, which would be applying under Rule 8, Sub-Rule 3, is already adopted by the House. You should not be invoking the speaker's powers all the time. Let's have the rules amended to fit the by-elections. Abaka b'enjawulo oluvannyuma nabo batuwadde endowooza yaabwe. Tegeeza bannayuganda nti NRM terina bwenkanya. Ku bifo omwenda ebya NRM yatwalako ebifo 6. So kiba kitegeeza mu bumpimpi nti wasigaddeyo ebifo 3 bye bagwaganya wakati wa opposition ne ba independents. Neffe tugezezaako balaga oba balabisa nti tekisaanidde twetaaga obwenkanya. This particular case, omugenzi yali wa kibiina kya NRM era ndowooza yensonga lwaki aga nti alina okudda mu bigere by'ono omugenzi era alina kubanga wa kibiina kya NRM era akakiiko ke baateekawo okola verification kasunsudde amateeka gonna ne kalifaringa ku petitions ezawawaabibwako abantu. Tubeewo nga tulinamu enkyukakyuka mu rules of procedure zaffe kubanga mulimu ekitatambudde bulungi kubanga oli memba wa Iyala singa afa tubadde tutumanyi kye kigenda mu maaso kati tukiwagira aba opposition nga bwe bagambye. Tulinayo babaka 6 abaffe nga ba NRM kituyinza kubakendeeza kirina ekituyinza okukola. In fact wandibadde tusaba mowa kubanga ife tuli mu buyinza naye okukola nti tugoberera samateeka yaffe egamba nti bana bibiina ebirala nabyo tubawa ekitiibwa tubijjukire tumanyi nti biri constitution, they have constitutional rights. Kyoba olaba nti nabo balinayo ababaka baabwe eyo waggulu mu East African Parliament. Problem with that currently because it is just a replacement. Maybe in the near future when elections for legislatures for East African community comes, that is when we shall sit and see. I therefore adjourn the House to 27th July at 2 p.m. Kuraso TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunnyo. Mukuliko inate banaffe ku Parliament ku nsonga natenga bwe zitambudde tugendagendako mu buddo
nga tubalayo mbale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri oba nate ng'awezezza emyaka 28 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjabe alamula Buganda nga amatikkiro agenda kubeera mu ssaza lye ery'e Buddu. Nate bannabuddu naddala abalimi b'emmwanyi abeegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Buddu Coffee Traders Association nga bakulembeddwamu Kiraga John bavuddeyo ne basiima empalabwa naddala ku nsonga y'okulaba nga enyikiza ennima y'emmwanyi mu kaweefube w'okulaba nate nga Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza wamu bava mu nnawokerawo bwavu. Bano babadde batteyo amakula eri Pokino. Ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi lwe giwera emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri ali ku nnamulondo alamula nga yatikkirwa ku kasozi Naggalabi Buddo mu 1993. Mu mboozi zaffe ez'amatikkira tutunuulira ebituukiddwako mu myaka gino era leero essira tulitadde ku bulimi n'amakula agaweebwa Kabaka. Tetugenda kutaganjula kulima kwonna tukumaleyo omuli emmere n'ebyo ebivaamu ssente wabula tunokoddeyo emmwanyi eyakubyanga abantu embooko mu kugirima ne bagibbulamu erinnya erya kibooko. Lukoma Nantawetwa anyikiza okulima emmwanyi nga yatongoza enkola ey'emmwanyi terimba mwe bagabidde endokwa ezigumira akawuka akali emmwanyi. Buddu ly'essaza eritegese emikolo ku mulundi guno era obulimi bw'emmwanyi bugundiivu ng'abantu bagula n'ebidduka ne babikazaako emmwanyi z'abala. Abalimi n'abasuubuzi ab'emmwanyi basiimye Masomogi okuvaayo okubakubiriza okukola era tubasanze ku mbuga y'essaza nga beegattira mu kibiina ekya Buddu Coffee Traders Association mmwanyi terimba abatodde kye balina ne bawaayo amakula aga bukadde 4. Poine Toyiga ye ssentebe waabwe era nga ye mumyuka wa Pokino agamba nti bingi bituukiddwako olw'okuwabulwa n'okulambikibwa sseggwanga nga babuusa omutendera ogwalima n'ogayanika ne bazongerako omutindo. Omulimu gw'emmwanyi gwongedde okugaziwa nga kino kivudde mu nteekateeka y'emmwanyi talimba. Katikkiro jjajja tukubiriza enkya n'eggulo n'okutulambula. Bangi kuffe tusobodde okuzimba ebyuma by'emmwanyi era ne bisobola okufuna emmwanyi ezimala wadde nga bingi. N'abasuubuzi bafuna emirimu kubanga emmwanyi eyongedde okwala mu Buddu. Kiraga John Meya wa Kalungu Town Council ye muwandiisi waabwe asabye gavumenti okubakyusizaamu ku mutindo gw'emmwanyi gwe bawa mu kifo kya elite ebawenga cutting. Tusaba no gavumenti ya wakati ebadde erina enteekateeka gy'ekola geyitira mu UCDA ekitongole eky'emmwanyi okugaba emmwanyi ne babadde bagaba nnyo emmwanyi zino eza elite. Tulowooza nti singa banaayongerako ne babeera nga abantu babawa emmwanyi za cutting ne babeera nga bongeramu n'ebigimusa tewali kuwannaanya. Emmwanyi zijja kubeera nga zeeyongera mu bungi. Byansi Moses aleese enkyukakyuka mu bulunzi bw'ebisolo ayagaliza Ssaabasajja okujaguza amatikkira obulungi ng'essira alijja ku nkulaakulana etuukiddwako mu Buddu gye tutadde essira. Abaayimukira mu kukwata ebigambo byo eby'amagezi eby'amakulu twatandika ne tukola IBN era bwe twogerera nga ffe abakolera emirimu gyaffe mu Greater Masaka ne Buganda yonna ne Uganda okutwaliza wamu obulamu bwaffe bukyuse okuva ku bigambo byo ebirungi byewayitamu n'otugamba nti tukole tusobole okuyimirizaawo Buganda. Pokino Judy Muleke yebazizza abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi okujjukira babawaniddeko ne babawa ettu era amakula gonna gakoma Lwakutaano kukuŋŋaanyizibwa. Era njagala obbasaba nti bulijjo mukolererenga ekisinga obulungi mukuume nnyo omutindo mu ebyo bye mukola obusuubuzi bwammwe bw'emmwanyi omutindo gwebire mu minzaani zammwe muleme ziteekako eno binanka ne kuziwagika. Uganda ekisinza otwetera obuzibu buli omu akola zawwe buli omu asika zawwe. Njagala okolerera oyo akolera anda yakolerere ffenna tuyitimuke. Mu bulimi mulimu n'abaliko obulemu era beegattira mu kibiina ekya Adifa nga bano omutanda yabasiimyemu ak'enjawulo.
ne mu buddulyo ne bannaffe mwenna tubalamusa musula ntya tuli musanyusa okukulaba n'okusanyusa. Abamalifa ffe tukubuuzaako tukukuulise kkula y'otuuseeko tukwebaza ebirungi by'otutuusaako Buganda ne Uganda bw'otubeezaawo. Emmwanyi zisigadde za ttunzi mu buddu omuli n'ebyuma eby'enjawulo ate obukuta obuzivaako buddamu okukozesebwa okugimusa ennimiro ne mu balunda naddala enkoko. Robert Kalema ne Mukisa Ronald, Salt TV, Omunnyo. Mugwanga sakati n'ensiyoni okutwaliza awamu Salt Media ebigwate biraze wadiga kyava atambula n'omwana gwayo nabwe kityo omwana obuwala amanyiddwa nga Grace Nalunga yagenda kumunda mu ggwanga erya South Africa okuba ku kyeyo wabula okwekalakasa okubaddeyo nga bannansi balaga obutali bumativu eri eyaliko omukulembeze Zuma embeera teyamutambulira bulungi ebintu byayonooneka agenza okomawo kuno okwaba obwenga n'ennyumba ye ate gwe yali yagigulako naye yagisinga dda mu banka. Katulabe emboozi eyo. Munnayuganda Grace Nalunga embeera eri mu ggwanga erya South Africa gy'abadde ku kyeyo yamuyinze bw'atyo n'asibamu ebyanguwa ne yeetegula ekibabo okwekalakaasa okunyaga n'okunyakula bye bataakolerera ko n'okuyiwa omusaayi buli lukya be baana baliwo mu ggwanga gy'abadde. Okuva mu mwaka ogwa 2013 Nalunga ali Sawusi atoba Nansi wakati mu bugubi obungi n'okukazana embeera eyayonoonese yamuwaliriza okudda eka naye mukazi wattu kumpi yavuddeyo nga bwe yagendayo olwa dokita w'omu Kampala ow'erinnya eyamuguza ennyumba e Uganda kyokka okudda eka asanze yagisinga dda mu banka era bagitunda ku nnyondo. Wulira obulumi. Olwaleero tutandise emboozi yaffe ku musama ono Grace ne byayitamu oluvannyuma lwa Dr. Edward kunoonya nannyini ddwaliro erya Medic Hospital e Kawempe ne Kachiri okumuguza ennyumba ekatooka Nansana kyokka ate Dr. kunoonya y'omu yennyini n'agisinga mu banka oluvannyuma lw'okugyewolirako ensimbi ate nga nnyingi nnyo eziringa ezamulema. Nkimanyi bangi mwagala okumanya ebikwata ku Dr. kunoonya eyakwesa ensonyi n'ekitiibwa ky'obusawo n'ayingira mu lubu lw'abafere bw'atyo n'akaabya abantu amaziga. Kunoonya mujja mumanya kyokka nga sinaba kutandika kumutaganjula ye omusawo Grace ayogerwako abaffe yaani ensi ya Sawusi yagitandika atya era agibaddemu atya. Grace atandika ddi era atya okukwatagana ne Dr. kunoonya atuuke n'okumuguza ennyumba ku bukadde n'obukadde bw'ensimbi. Grace tandikira kuba kuzaala oba kale gy'ozaalibwa. Mbeera abo bweyogerere obanzaala nkuliddeawo infact ndi mwana wonzaala oyebweyogerere. Olwo kati Sawusi wagenda ddi? South Africa nagenda 2013 nagenda infact nga sina na sente natunda kapoloti kange kali awo mu kyalo nakatunda obusente butini zizantwala nga sina. Emboozi y'okubonaabona kwa Grace tandikidde ku ntandikwa ey'ebivumbuddwa ate nga bwe mukimanyi ensonga tugijjayo ekinyusi n'okimanya. Kale gwe wagenda otya? Bannange olugendo lwa wansi luzibu nga ddala nga tolina visa. Wansi olugendo lwali lutya? Awo wansi omanyi ennaku z'omalamu
omala mu wiiki paka South Africa. South Africa wala. Soko mbuulire South eno ogendayo ng'olina pulaani ku kyogenda okukola oba byonna mayiyirizo? Sister wange gwe nagenderako ng'ali eyo ngambye wali akalimu ne mujangu kati ngobako ya passport by then nali sina passport ngobako ya passport nsazisa ne ticket ya bus ebiseera bindalinya spider zali zikyaliwo bazikyaliwo situkira si byangu wano wonna atoba kutuuka ku kyeyo atandika obulamu mukazi wattu olwosasula mmeka mu baasi? Anamwetano zali mtwala anamwetano ng'olinnya naye ng'olinnya biwaguwagu tolina genda street. Agaana mu 5 ga baasi tolina birala biwasaasaanyizaako ssente mu lugendo luno? Waliwo ebyokusasula kati ezo booda oba olina okubaamu ne ssente zaayo $200 100 zawali Tanzania simanya baziyita ki kwacha noba namu ne cash money notambuza obulamu ogenda n'amazzi n'ebyokulya ebitine kinyiisa musamu badde ezo baasi zagabanga n'ebyokulya zalinanga koponi mufunire emmere kati simanyi babikyaliwo manyi Uganda yakyuka kati tuli mu Uganda mpya. Ndi kati tuli mu Uganda mpya olwotuuka esawusi nyingire South Africa kuba nagera n'obugoye butini nyingire South Africa nga ondaba wa wiki naye nga sifaananikika tukira watu walina wonaaba mufuka okubasi weeyimirira wabula Grace wiiki muzima ng'omukazi tanaaba olaba kisoboka? Lengera nno mu basi bamalamu nga tebanaaba kati nno kankubuulire kwewala abantu kubabba kati awe Tunduma wali dangerous waliwo place tebayita simanya waliwo place awo babbirawo abantu simanya no man Israel kati munange nga kyebakugambye eri kyoba olina okukola. Olugendo terwamubeerera lwangu. Ogamba nti wali otambulira ku biragiro nga tolina kuva ku bibakulagirira kugoberera. Olwo bye biriwo ebyo. Tofuluma basi tokola ki? Beera bwoti. Mpozi ng'ani akutegeerera mu budde obwo? Kazini wange. Otuuka gye wali olaga South. Otyo? Nabeerako ennaku 2 awo nga ngamba webakemu engeri gyenkooye basi enkubi. Grace tulese bamugambye nti yeebakemu obukoowu bumuggwemu oluvannyuma atandike ku byalina okukola ku kyeyo mu ggwanga erya South Africa. Abangi lye mwakazaako South eyo yonna yali ntandikwa ey'okwewaayo kwe kyokka mukazi wattu kyaddaaki e South Africa yatuuka ennaku 2 bwe zaggwako kiki ekyaddako awo kawe tuba tutandikira olunaku olw'enkya bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo. Bayengana bagamba nti embeera y'omuggalo guno ebalabisizza ng'enjogera ennaku zino eriko bafuusa abasabiriza abasabye gavumenti bwe kiba nga kyetaagise bateekerewo embeera ey'okulaba nate nga bava mu mbeera eno ey'okulaba nate nga balekerawo okuswazibwa. Oluvannyuma lw'abantu abasinga obungi okufikkira ne batafuna nsimbi za gavumenti ezaakazibwako eza Nabbanja, abatuuze Kawanda, Namalere, ekizibu ky'enjala ani amuwadde akatebe balabika nga bakisalidde amagezi nga kati beekolamu omulimu nga bo ne bafumba obuugi bwe bagabana ng'ekyalo. Abatuuze bano basonda ensimbi nga nabwe kityo buli ssaawa we ziwere 12 ez'akawungeezi ne bafumba obuugi ne muwogo abantu ne bajja ne bamalira awo enjala. Muwogo obutungulu bwe tufuna naye tebiba bisiike lowooza mulaba wadde muntu akwata ekibayi n'agenda n'omwana omusajja ajja ne famire ye yonna n'ajja wano omuwaayo ebibayi 4. Bagamba nti abazadde abamu baasalawo okusindika baana kubafunira buugi buno olw'ensonyi. Gojjo temuli wadde n'akantu konna. Temuli wadde n'akantu konna ke tuteekamu waddeyo kakyere wadde wa.
tubeezaawo mbeera naye nga tuli bubi abantu bakyeddola tebatufuddeeko bawoza kimanyi ffe tuli mu tawuni kanso naffe tuli bubi. Basinzidde wano ne basaba abekikwatako okubayamba kubanga nabo embeera gye balimu ebayinze nga ne muwogo mu nnimiro gye babadde bamusima agwayo. Bamwavu nnyo bamunafu nnyo naye abalina kyaseezinze kinene nnyo okutwaliza awamu, so kino kiwa ekizampu eri abantu abalala bategeera abaliyo bategeere embeera gye tulimu. Benga tulisiti baddayo e Kampala beenoonyeze baleme fiira mu mayumba gaabwe kuba enjala ebaluma ate bannaku tebakyayingiza ne ke baali balina emirimu egisinga gyasanyalala abakoleranga Kampala nga bava muno kati basiiba muno, bakazi basiiba n'abakidda baabwe mu mayumba gaabwe. Tetugenda kulinda kwekalakasa kuyingira Kampala. Ekikulu kiri nti pulezidenti ate abantu baddeyo bakole. Gubadde guli gutyo n'abatakisi aba stage ya paaka ey'Ekatooke balabudde gavumenti okwekalakaasa singa tewabaawo kikolebwa okubadduukirira mu muggalo guno ogubayinze. Bano abadde abakambwe babaye tebasalikako musale era nga bakedde kulambula paakingi zaabwe omwasimbibwa emmotoka. N'olw'ensonga eyo mu kiseera kino kyekiseera nammwe muzze ku mmere abantu baffe emmere wano we mwalwanira Jeno Jimuwezi Jeno Tafiire mwalwanira wano mu bitundu by'essanga wano Luweero Triangle we yatandikira mu 81 ne muli emmere yaffe yonna ne mugimalawo. Ennaku 3 talya mmere talina wagenda kujja emmotoka baazipaakinga weepaakinze yeetaaga okusasulirawo paakingi batule teziriiko mugenda kubata nga tumira kye mubawadde. Bayirawo gavumenti nandisabye gavumenti esasule abatakisi kubanga abasajja ba takisi be basinze okunyolwa mu muggalo muno. Bagamba okuva lwe baddizibwa ewaka gavumenti tebafangako nga n'ensimbi emitwalo 10 tebannazirabako. Tumanyi sente gye zaalaga era twebuuza sente bwe zibanga gye ziri ng'amannya gaasobamu tuddemu tuwandiika amannya abantu abo bafune oba seekyo abantu bateebwe. Ababakulembera baliko bye balambuludde. Lumba mawofiisi olw'obulumi bwe tulina enjala etuttira awaka Prime Minister atulimba sente ziganyi ate nga badriver bwe tukulembera balina obulumi naye twaddukidde mu bakansala ne mmeeya atwala division mwe tubeera watusuula mu Katooke Nabweru division nga tusaba buyambi neffe tubadde twekolera nga tufuna kye tulya kingeebanje ate magala tukola eki nabanja waba tasobola tulabirira atuleke twenoonyeze sente tetunyasobola kunoonya emmere. N'abasomesa mu masomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'Emukono bagamba nti kati bafuuse baakusabiriza okusobola okubeezawo obulamu bwabwe mu muggalo. Okusinziira ku Muhammad Lubeŋŋana ng'ono naye alina essomero mu disitulikiti eno agamba nti bo ng'abatandisi b'amasomero nabo embeera ebayinze mu kiseera kino. Omuggalo ogwokubiri etuyisizza bubi nnyo nti bizinensi yaffe yaggalwa nga twali tutaddemu ssente neneggala ng'ate tuyina abamu tuyina looni okuva mu banka ziri abamu ziri mu buwumbi naye nga tulina osasula abasomesa balina abaana balina abakyala balina barelativisi baabo abalala naye ng'ate balina ebizibu bingi bajja gye tuli naawe nga gwe bagiridde naawe olina ebizibu. Abasomesa abadde bakuŋŋaanidde ku kyalo Kabimbiri mu ggombolola y'e Kasawo nga bagamba nti ennaku zino okubeezaawo obulamu bwabwe naddala okufuna ku kyokulya basiitaana. Ofuna wakati w'emitwalo 15 n'emitwalo 2 naye okuva omwaka ogwaggwa mu mwezi ogwokusatu paka olwaleero eriyo omuntu atakomaa ku musaala ne weebuuza omuntu ono abeerawo atya. Omuntu ono ng'alina mukama we jjukira naffe tulina obuvunaanyizibwa tuyina famire tuyina abakyala tuyina abaana ab'okulabirira. Tulina okwefaako oba oyina oba toyina byakuyiiya kati kubanga ne bw'osigala eri ng'osomesa abaana mu nkukutu era obulwadde gye buli. Nkubiriza kyekiriwo abantu mwenna buli alina obusobozi buli alina olwataano atooleko 10 awe muliraanwa awe gwalaba ali mbwetaavu. Embeera ejja kutuuka etereere tube nga tusobola okudda ku mirimu gyaffe mudde ku mirimu gyammwe mukole. Byakyambadde Lawrence Kayanja Amon ne Eric Iga, Crossroads TV Omunnyo. Abanga abavubuka muzannyo ki guno gwe muzannya mpaka za kunywa mazzi
kunaaba oba gazanyiramu. Nze temunsesa. Mwenna mulwana okunywa amazzi temulina na kye mutya. Mmwe mutakimanyangako nti amazzi gano agatali mafumbe makyamu nnyo eri obulamu bwammwe. Mukimanyi nti musobola okulwala endwadde eziva ku kunywa amazzi nga gano. Ssebo taata akutte ebidomola. Nga bwe bikusobedde, nange nno bwe binsobedde. Tunuulira. Mukulu ssebo akunaamiriza. Singa ositula ekidomola ekyo nga kijjudde amazzi, ne kikusinga amaanyi ne kikukkata wansi, olowooza ki ekiddako eri obulamu bwo? Ekituufu g'amazzi mayonjo era malungi. Lwaki temukolako emiwaatwa egitambuza gano ne galema okuma wano okubakaluubiriza mu kusena? Area awareness Nora Gabdiel, buli Rabbalaza, Omunnyo Ku Ssatu, Soul TV. Tugendagendako byemizannyo ne Kabenge Yusufu tobenate byatukuŋŋanyiriza naddala ku luuyi olwo. Oluvannyuma lw'okutonya ku ttaka lya Uganda ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Julius ekitoleko omuzannyo gwa weightlifting abakuumaddembe bamutwaliddewo mu kadduukulu ka poliisi kati ennaku 3 ng'ali ku poliisi ya Jinja Road mu Kampala. Okutwalibwa mu kadduukulu ka poliisi kivumiridwa bangi nga n'omusumba Losius Bugingo wa Soft Prayer Ministries International yavuddeyo n'asaba ateebwe aweebwe n'entandikwa. Kwe kusaba kwange ng'omusumba, ng'omuntu ayagala eggwanga, yali mu sports omwana oyo agibweko emisango, gavumenti ekoleyo mirako abeere kyakulabirako nti mwamuwadde omulimu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze, abeere kyakulabirako. Ku makya g'olunaku olwaliro, minisitule w'ebyemizannyo mu ggwanga ow'ekisiikirize Godfrey Kayimba akedde ku kyalirako Ssekitoleko ng'oluvuddeyo n'atutottola embeera musayi muto ono w'emyaka 20 gy'alimu. Ne bamukwata poliisi erina kyamukola Japan yadde omutulugunya, ne bamugamba oyagala okudda, ne bamutwala ku Uganda House ku Uganda Embassy Tocho. Bwe yatuuka ne bamugamba gw'otubuli oyagala okudda Uganda oba toyagala. Omukyala omu wa Uganda Olympics Committee n'amugamba nti oyagala ki okudda Uganda, kuba njagala business, kuba ekinsigaza wano nnaku ennuma kuba nti mpitire. Ne bamusuubiza omukolera business ya boutique kwekudda Uganda. Yeewuunya bwewuunya nga mutadde emikono gya poliisi ng'ali wano. Musango gye bamuvunaana wano ngambye bamugambye statement ye mbwe agambe mbu yabba essente, talina ssente zonna zeyabba, bamuvunaana kubba ssente. Kayimba agamba nti ensonga eno agenda kugirondoola okutuusa lw'enaggoka. Nva wano ngenda kwogerako ne madamu sipiika ku paliamenti asobole otuwa olukusa olukyogerako kuba ensonga ya Ssekitoleko akiikira bannayuganda bangi abavubuka bali mu mbeera eyo abakiikiridde emizannyo ku madaala ag'enjawulo naye nga babonaabona nga bwali. Ekibiina ekitaba ebibiina by'ebyemizannyo mu ggwanga nga bakulembeddwa Moses Muhanji ne Jagger Robert bavuddeyo nga bagamba nti ensonga eno ebakwatako. Twogeddeko ne Ssekitoleko ng'omuzannyi yatugaye bamuvunaana kubba ssente, bagamba yabba ssente tamanyi yazibba kwani naye ye bwe batyo bamugamba. Naye ate bwe tukebedde mu order book wano charge sheet yeeraga nti bamukyajinze general inquiry nga makeesi ekyagenda mu maaso bakyanoonyereza. Ebigambo bya bano tebibadde birungi eri gavumenti olw'okusiba omwana ono. Osobola okukwata pasipoti y'omwana n'obeera nayo nga ekibonerezo, oyinza n'omugamba togenda kuddamu kufuluma ggwanga naye okumuteeka emabega w'emitayimbwa alina omukyala agenda kuzaala jo babagobye mu nnyumba yaabwe, omwana ayinza n'okwetuga tuve mu byokuzannyirira. Sports wa Uganda abantu bamugjamu ebintu ebyo ebyokuzannyirira ebyo ebitaliiyo. Munnamateeka Philip Munaabi yeesowoddeyo okuwuliriza Ssekitoleko ku bwereere ng'onatubuulidde ekigenda mu maaso. Omwami ono yava e Japan ku Lwokuna oba ku Lwokutaano n'atuuka wano. Bw'atuuka wano immediately ne bamukwata ne bamusiba. Paka leero tewannabeerawo omusango gwonna gwe bamuvunaana, naye we twogeddeko ne Commissioner wa General Crimes atutegeezezza nti nno balina inquiry gye bakola nga bakyalina ne information okuva ku bantu abaasigala e Japan. N'olw'ensonga eyo olw'okuba nti ekiseera ekyokubeera mu kkomera kiweddeyo alina okuteebwa bo bagende mu maaso n'okunoonyereza kwabwe. Wabula maama wa Ssekitoleko Juliet Nalwadda asiiba ku poliisi eno nga n'otulo we tumubbira. Wana munana zaaweddeko dda naye nsaba bannange obuyambi, nze ndi mukazi munaku seesobola naye nsaba buyambi. Omuntu yenna oba gavumenti mujje munyambe omwana wange mumumpe. Emyaka 2 gye muleredde tazzangako musango, simanyi musango gwe yakoze
poliisi ngibuuza banga tebairaba musango bamugulako awezeze asusize ennaku essaawa 48 mu kkomera kati simanyi kyenzizaako oba neekuba mu luguudo emmotoka enzite yakwekuba mu luguudo emmotoka enzite kubanga nina obulumi bw'omwana wange. Asabye ab'ekisa okumuyambako kubanga embeera emuyinze. Bamukolo omwana wange bamusiba n'abanywi b'enjaga abaziba emisango abatemu ali mukomera mu kadukulu asula ku seminti kati ennaku 3 ali mukomera asula ku seminti. Munyambe bannange munyambe omuzadde yenna gyali aveeyo ajja nnyambira omwana.